oli mulabi omulungi wa Still Hope and Still Hope 2 Edge Media Dreams and Visions bali kubanga ate otugoberera onako olwaleero ebyomusumba Wilson Bugembe si birungi waliwo statement gye yakoze ng'ali mu kkanisa nti abantu abasendeddwa bakaabe naye ate tebakabanga ate abajiddwako Katonda. Abantu bamwambalidde olwo ebigambo bye yakozesezza manye akamwa kano kasobola okuleetera ebizibu ate kasobola okujja ki kasobola okujja mu bizibu so abantu balina embeera gye bayitamu naye ate ye simanyi oba gwe kisobola okuofendinga statement gye yakoze ogenda gyewulirirako oba nedda naye bamwambalidde ne basooka bamuwalabula lwaki ebigambo mbyogera aleka tukuteereyo akatambi ako ate osobola okuba nga ate okalaba naye nammwe bwe bamenyedde ebintu kaaba naye ate tokaaba nga Katonda gwe basse. Katonda yakuwa akataka ako n'akayumba ako ddamu omutunuulira alikuwa ekisinga. Look to God again, he'll give you something better. Amen. Have faith in God. Pastor Bugembe nkussaamu ekitiibwa ssebo era nze sivangayo n'empalampa omusumba yenna kabeere Pastor Bujinga azannyira obundolindoli mu kkanisa naye mbadde nkusaba ekintu kimu ensonga z'Abannayuganda zireke zeesonyiwe ffe tuyina ennaku tuyina obulumi tuyina obuyinike tuyina amaziga ku mitima kati gwe essaawa zino tosobola kuvaayo n'otandika otugamba nti abantu be basendedde amataka Katonda eyabawa y'anaabaddizaawo. Mbuuza omusajja oyo akutuse lwaki Mukama tamuddizaawo nga tannakutuka? Mbadde naye akutuse lwa nnyumba ye. Gw'olyoka otugambe nti Museveni alina omutima omulungi era oyagala oyogereko naye kuba omanyi omutima gwe mulungi. Mulungi ki? Mbadde ettaka lyennyini eryo lye basendako abantu Museveni yalyagala. Gwe ekyo tokimanyi? Ekyo temukyekwasa nti abantu bali mu ntobazi. Singa yabadde wakusenda bintu biri mu ntobazi yanditandikidde eri embalala mukono. Okitegeera kampuni ezo zonna zitudde mu ntobazi, lire packaging etudde mu ntobazi, Abakasi etudde mu ntobazi. Wojja wane Namanve kebeere Rwenzori bottling company etudde ku ntobazi. Ye bantu bameka be basenze nga tebalina mu ntobazi. Mbuuza olubiri lwa Kabaka olw'endejje okulujjako lwonna Bbugwe yali ku ntobazi. Lwaki muwuddisa Abannayuganda? Pastor tuleke sirika. Lwaki ovaayo ku kiseera kino n'oyogera? Musirike nga bwe mwasirika edda ng'abaana b'abantu bafiira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa enkya n'eggulo. Musirike. Temwogera kintu kyonna. Kyogamba waakavaayo olabe ebikolwa ebikyamu ebikolebwa kati. Olyoka otuwanire Museveni kwegamba okutte sitaani omutadde ku mmeeza oli mu kumusiiga ebizigo bya Katonda nti mulungi. Gwe tokimanyi nti Museveni sitaani bwe Uganda? Nti era alina omutima omulungi. Mutima ki? Ogw'okutta Abannayuganda, ogw'okubasibira mu makomera n'abamu ne batuuka okufiirayo. Abaana b'abantu babakuddemu amannyo, babaggyemu enjala, babookyezza paasi, babatambuliza ku macupa, abalala batambulira ku misumaali ng'olyoka otuwanira nti alina omutima omulungi. Mbuuza gwe tokimanyi nti Uganda etundibwa mu biwaguwagu? Olinda yonna bagikube ku ttako olyoka omanye nti yali etundibwa. Mbadde etundibwa mu biwaguwagu paka weeneggwaawo. Ffe tetwagala kuwulira kintu kyonna. Ffe kye twagala okuwulira kiri ekintu ekyo nti Museveni agenze oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Ebirala byonna tetukyayagala kuwulira sayansi wa bwongo. Kati kyenkusaba Musumba, tukwagala nnyo, sirikira Joy. Tetwagala kumanya kkalayo. Bakadama bali ku byeyo babonaabona. Abaana babonaabonera ku byeyo azimbye obiwulidde omukyala nga ayambalira omusumba. Kano akaseera kazibu mu ggwanga Uganda, politically, economically, mu ngeri ndala yonna ne spiritually ebintu tebitambula bulungi naye abeegayirizi amwongera okuba nga ate musabira eggwanga. Abantu bali mu maziga, abasumba teri anyega, buli omu ali ku bibye ate nga simanyi nakumanya embeera gye tulimu. Katonda yekka y'aba atuyamba because people are very desperate
abantu tebamanyi kiddako nga we nagamye mu vidiyo esooka. Ekifaananyi ekyo kyolaba ono yabadde mukyala maama nga bamuyita mu kyalo nga Mwenda yafiiriddwa ng'agenda asibawo ennyumba ye agenze mu kyalo kubanga akola ki aziika. Yakomyewo ng'ennaku z'omwezi 12 awabadde ennyumba ye ndowooza olaba ewafaanana. Ndowooza you can feel that pain nga osibyewo olesemu ebintu by'oyinza okuba olesemu ne kasenteko ogenze oziike ogenda okukomawo nga wewate wewafaanana tebakukubiddeeko ssimu nti tugenda kusenda ate ofunyeeko notification yonna mbeera si nnungi akutte bambi enkoko ye ava mu kyalo bimusobedde atamanyi kikyazzaako otandikirawo amazima. Where should you begin? Where? Tewali nti oba kafumbiro ogenda kusulangako omwo mu kyalo osiibudde banenzizeeyo nezikuzaayo mu kyalo ssaawa eyo tozirina. Abantu abamu tebalina mikwano nti ayinza omusuza banaye things are not easy. Kakati nga maama oyo amazima awo biki byalowooza ssaawa eyo? Awo ssaawa eyo biki byalowooza? Omanyi okufa okulyawo kumwetoolodde sitaani obwamu abasobola okuba ng'amukuba. Era enkoko yeyinza okukola nga transport emuzza mu kyalo. Naye oddewo abantu abamu mu kyalo baasiibula tebayinaayo kintu babitundatunda dda ne bajja mu kibuga gye bakoledde development addewa. Ate ono tosuubira nti ali yekkoona alina abazzukulu alina abaana alina abazzukulu kati oba abazzukulu yabasanze ku mizigo gyawa kuba gyonna egyawo bagisaanyisaawo. So embeera si nnungi at all. Abasabi amanyi kyekitegeeza omulaba okubanga buli area yeegulumiza spiritually, economically, politically buli wamu omulabe yeegulumiza. Tulina okuba nga tukaabirira Mukama bambi asaasire eggwanga lino ate bwe tuba nga waliwo obutali butuukirivu obutambulira mu ggwanga asobola okuba nga asonyiwa abantu bonna aleme kuzikiriza. Yabuuza Ibulayimu yabuuza Mukama osangayo 10 nti sisobola kuba nga nzikiriza ki kibuga. Naffe tusaba Mukama nti abantu abo omulaba aleme kwegulumiza kubanga ennamba y'abafa egenda erinnya buli lunaku abakutuka ebikutuko olwa pressures ez'enjawulo olwa loans kubanga omuntu yafuna loans nainvestinga mu kifo ekyo naye ate buli kimu nekirabika okuba nga ate kisaanawo. So embeera yo si nnungi. Kankuwa ono omukyala we yakomyewo ewaka nga ennyumba ye bagitaddeko X. Buli nnyumba gye bataddeko X ng'omanya nti gwe tandika okusomba ebintu. Kakati ono yakomyewo bambi ennyumba ye bagitaddeko X, obuzzukulu bwe buli awo, obuzigo bwe mwajja ka fees bwonna buliko X, yazirikiddewo. Things are not moving in well. Kyeka mmwe bamwe kankubuulire bw'obanga oli mu nsi ey'omwo ebintu tebiri kutambula bulungi, bintu bizibu wadde buli wamu. Kama atusaasire, kama ayambe eggwanga Uganda we tunaayimira. Mukama agamba nti we munaayimiriranga ne musaba ne mukoola erinnya lyange nange naakola ki. Mukama is ready to deliver us. Mukama ajja tuwa nga atuwonya embeera eno. Kasa tukola kye tuteekeddwa okukola. Naye tutaakola ekiteekeddwa kukola ate ndowooza ebintu bijja kwongera kwonooneka bwonoonesi. I'm assuring you ebintu bigenda kwongera kwonooneka bwonoonesi. Nze nkubuulira wano sitaani agenda kutugumbula abantu mu situation eno. Many people are going to die. Bangi people are stressed. Kankubuulire abantu abamu tebagenda kubanga we bali, abantu abamu tebagenda kusigala nga we babadde. Bingi ebigenda okukyuka mu bulamu bw'abano abantu kubanga omuntu tamanyi kyazzaako. Sitaani tasobola kuwa plan nti guma Mukama mwesigwa. Sitaani ye plan gyakuwa kwetuga, kwewabutwa, kwekola ki, ebintu ebikola ki
ifanaganako bito nina mwabasenda abantu mubeeko n'ekisa. Imagine nga gwe maama wo yali awo ne bamusenda batyo. It's okay bayinza okuba beesenza mu ntobazi tewali buzibu naye emyaka 4 mubadde wa 40 years more than 40 years nga abantu abo bali awo mubayitako mubakyajinga ssente teri nyumba gy'ozimba KCCA oba municipal netakugjaako omusolo abantu abo mubakyajinga omusolo naye mubadde nga what to advise those people abantu abo mwaliyisiza mu notes even 2 years back ne mubagaba ne tugenda kumenya buli agula wano buy at your own risk. Naye abantu abo balaba byemukola kubanga entobazi nnyingi zijjudde mu makolero entobazi ziri mu makolero so kati nabo baba n'essuubi nagamba akirabika bajja tulekawo naye atokomekereza nga bakoze ki babajjeewo. Eri eyo yonna baagisenze okuleka ki okuleka essundiro ly'amafuta lye bayita Starbex eriri awo Nansana. I think ze ziringa headquarters zaabwe lyokka lye lyasigaddewo lyokka naye amayumba n'amayumba abantu olumusa basukka mu 10,000 oba mu mutwalo bo basigadde nga bali homeless. Omanyi kitegeeza okubeera homeless ng'obadde olinawo obeera naye nga you are homeless. Olina wova n'ogenda n'okola kakati abantu abo bonna abasinga babadde bakola abo bagenda bagoba ku mirimu kubanga talina waasinzira kugenda. People are stressed. Kama asaasire eggwanga Mukama ayambe abasabi. This is work abasabi ogw'egyo mirimu Mukama gy'ali bawa tuyimirire ku lw'abantu abo tubasabire Mukama asobole okuba nga ate anyiga emitima gyabwe naabo kubanga okumenya kukyagenda mu maaso okumenya kukyagenda mu maaso waliwo be bawadde nda 11 okumenya kukyagenda mu maaso. Abamenya nabo tusooke tusabe Mukama abakwate ku mitima abantu abo babaweeyo ennaku oba babaweeyo ebbanga baveewo baleme kubanga ate bagenda mu ngeri efaananako etyo oba babaweeko akantu omuntu bamuweeyo ku at least negiba 5,000 naye wadde ne transport azza omuntu mu kyalo tamulina. Imagine ng'abaana olina abaana batano nga bonna bazaalidde awo abamu temwagala agenda mu byalo temumanyi naye abaana bamwe tebamanyi naye so ke kaseera kati abaana ate badde mu byalo. So painful tewali kyakola naye ate looza Mukama mwesigwa abantu abo alaba amaziga gaabwe ate amanyi ekituufu ekiri emabega w'okugobebwa kw'abantu abo mu lutobazi lwawa mu lutobazi Lubigi. Fenga there is still hope tubagamba wakyaliwo essuubi tubazaamu amaanyi nti Mukama mwesigwa naye Musumba Bugembe ye tebyamutaliza bamusabuliddewo lwa statement gy'oyogera. Omanyi abantu basooka okuba mu mbeera gye bayitamu n'oyogera ekigambo ne bakimisunderstanding oba ekigambo n'oba nga bakudaalira so tulina okuba nga tulivisinga ebigambo byaffe byetwogera especially abantu nga balina embeera ate ze bayitamu ezitali nnungi. Kino kirabikirako nnyo mu basumba b'e Uganda batera okukola statements eziri opposite n'embeera eriwo akaseera ako. Sinawulirayo musumba ayo musadoboozi lye basumba mwe mutuuka mu gavumenti mutuukayo bulungi nnyo mu gavumenti mutuukayo oluusi abantu abo abanneema basabira mu makanisa gammwe naye sinawulirayo ko musumba abaako kyayogera ku kigenda mu maaso sinawulirayoko sinawulira naye balinde 2026 bagenda kubeera ba campaigner ab'abantu ab'enjawulo so abantu bebatwetagira ate tetulabika ate abantu batate tulaba nti tewali nnyo ate kyetagisa kubanga kyogerebwa ate awo tuvaayo ne tubaako ate kyetwogera naye tubasaasirako nnyo bannaffe naye tubagamba nti Mukama ye mwesigwa nnyo alaba amaziga gammwe asala omusango ogutaliiko kiteyeeku is the judge who is not bribed. Tosobola mubribinga oba tosobola muwanguzi asala omusango ogw'amazima luliba olwo mu kaseera akatuufu Mukama ajja kuba nga awulira ki ajja kuba nga awulira keesi yammwe naye tusaba gavumenti abantu abo bababeko anyway gye basobola at least okuba nga babatwala for a moment naye
people are left there bantu babalekeddwawo nga tebafiiriddwako kale ndowooza kana kavidiyo akasembayo kankwe ono ye nantebe w'ekitundu ekyo oba ssentebe w'ekitundu ekyo ekimu ku kyamenyeddwa abantu bamuzinzeeko nga bamugamba gwe waawandiika nga wano endagaano n'oteekangako omukono abantu nga baagala omugajambula kazi wattu naye yali talina kyakola amaziga gamuyiseemu n'akaabira Buganda Land Board kubanga abantu abadde okumbula ettaka lya Kabaka badde bawana obusuulu nagaba naye mu busuulu nga mubadde mwanguwa naye ate wano abantu nga bali bubi ate ebigambo byammwe bivumbeera oba tebiwulikika ndowooza sooka omuwulirize ate awo ngenda kubanga nkusiibula tujja kusinkana mu kitundu kyaffe oba mu katambi kaffe akanaddirira awo mbagaliza olunaku olungi mubeere bulungi mweraba okitegedde bulungi ne tugenda mu maaso bino biwandiiko bya Buganda Land Board negenda ekakasa abantu ku bibanja byabwe byonna tubirina zino basasulira mu banka zino zebagenze basasula esente endagaano ya 1979 byonna abatuuze mwebali mu bintu byabwe n'otambula n'ogenda maaso eno ya 1992 endagaano ezo bino basasulirako mu banka nga basasula Buganda Land Board abantu ne basasula esente zaabwe ne babeera nga bazisasudde be batuuze be bagoba essaawa zino eno ya 1966 wa mwami Kasirye erineewo kukuba wali emmotoka by'amazzi n'awali omukyalo ow'ebigoma namuwonge Teddy ono omuzeeyi Kasirye mulamu eyatunda n'endagaano zaazirina abeera wali ku Wakaliga n'ebiwandiiko bye byonna birina byeyagulizaako abantu kubaawe wali tawuni eya Nabweru ne tweyongerayo mu maaso be bano abakyala bannannyini bintu abagenzi bagula oluvannyuma ga Buganda Land Board eno za 1962 obusuulu abantu balina ebintu byabwe naye lwaki tebatudde n'abantu baffe bino kwe abantu Banabweru abalina ebibanja bano baasasulwa esente za World Bank ze yasasudde ng'erina ekidipu 2 eya KCCA ne basasula omwala guno gwolaba Lubigi drainage gye bazimba bano bantu be baasasulwa abalina ebibanja ebituuka ku mwala naye so si abantu abali eno waggulu kitegeeza nga basobola okusasula bakama bange bano n'abantu babasasule mukama wange ono bamuyita Buganda Land Board nannyini ki bw'abanga ye nannyini ttaka lwaki mukama wange mukulu Charles Mayiga ku lwa Buganda gye tuwagira ennyo gye twagala ng'abantu bano be bagobaganya mukama wange babadde n'empapula za Buganda nga tubadde tuyambako omutongole wa wano okubeera nga basobola okuba nga basasula sente za Buganda abantu abamu balina liisi za Buganda balina ebyapa bya Buganda bye bagenda okusanga eyo wansi gye balaga lwaki ye mukama waffe obanga mukama waffe gy'oli kukusaaba mukulu Mayiga ku lwa Ssaabasajja tuli bantu abawagizi ba Buganda lwaki temuvaayo nga ofiisi ya Buganda ng'abantu bano balumwa abantu balumwa mwe mwabawa ebiwandiiko ebikwatagana ne Buganda Land Board ne tubeera ng'abantu temuyembye tukusaba mukama waffe Katikkiro mukulu Charles Mayiga